mukugwa bwoti kukwata nakwata mu bearing yali wabweru. Bearing yali wabweru, mukono gwange gwayingira mu bearing, negumenya nyo guno gwe gwasooka guno. Guno gwe gwasooka kati mu bulumu yali ensitula kugwawo nzenna. Singa nafadda yali ensitula nzigwawo nzenna nenkwata guno ngusika akiri gukutuke. Naguno negukwata negusika. Nate guno teyagulya nnyo kyobola gwasigalako na kano. Kano koka ke kasigalako bakasika ne bakatungirawo obutungizi. Kasigalawo kakute nyama nyingi nga zisuusuuba nyingi mu bbanga. Zona nga zimenesa. Mikono tejasigala ku site awo, just ku site yasigalawo nyama nyingi. Nzira bazisibira wano ne bantwala mu ddwaliro. Nasooka nenfa nga sirina kyendaba na ku nsi. Nga sirina kyendaba. Tulaba omulungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero. Eno ye Yugi Updates tuzza okubanga tuwayamu nate. Nabasuubiza nti tujja kujjanga n'abantu ab'enjawulo. Abantu abalina ensonga. Ziyinza okubanga nsonga za kusomoozebwa, ziyinza okubanga nsonga za ssanyu okutwaliza wamu. Olunaku olwaleero mugano wange Waman Peter. Oyinza okuwubira ku bantu abo wamaayi. Oye wamaayi Waman Peter. Wewa Waman Peter ono nze namusanga ku street. Bwe namusanga ku street ne kinkwatako ne ngamba nti omusajja ono nteekwa okumuleeta wano ku Yugi Updates tubeere nga tuwayamu. Era nga bw'omulaba emikono gyombi tegiriiko. Natuuka okwebuuza kiki ekyatuukawo. Accidenti, baamutemako miteme. Naye ebiseera ebisinga bwe tulaba Waman Peter nga bw'oli, abamu bagamba oyo alabika yali mubbi. Abamu bwe boogera nti oyo alabika yali mubbi. Era lwaki mubeera ku street okwo nga musaba ssente nga abamu ne ssente tebazibawa. Abamu babatunulira nanga oyo ateeka okuba nga yali mubbi ne bamutemako emikono egyo. So kyankwatako ne ngamba nti nja kufuna omwami ono ajje tugende maaso n'okuba nga tuwayamu. Atuyiseeko mu story kiki ekyamutuukako okuba nga emikono gyombi tagirina. Bwe baamuzaala byamutuukako ng'akuze, kiki ekyaliwo okutwaliza wamu. Leka musabe ababuuzeeko nate tulyoke tweyongereyo. Nsanyusa okulaba Peter, njagala kusaba ombuulize ku bannayugi Updates oba bannayuganda abatulaba essaawa eno n'abali ebweru wa Uganda n'abalaba programu yaffe eno naye nga si bannayuganda tulyoke tweyongereyo. Bambuulizeeko. Balamusiza mwena abatulaba musize mutya. Nsanyuse nnyo kubalaba. Nange nsanyuse nnyo kubanga mumpuliriza. Mukama abawo omugisa. Weewaawo tweyanziza. Waman Peter yani njagala tutandikirawo wennyini kubanga nkimanyi nti ali eyo atulaba kati takumanyi gwe mulundi ogusoose. Nange kennyini nakulaba ku street ne ngamba lwaki tojja ne tukola program. Gwani singa oli ayagala okutegeera amanya g'amatuufu, ozaalibwawa, bani abakuzaala okutwaliza wamu wa gye bakuzaala. Waman Peter ly'erinnya lyange. Nzaalibwa Masindi district. Taata wange nzaala bamwita Leo Balyezaaliza. Leo Balyezaaliza. Leo Balyezaaliza. Mukiga. Mukiga. Mami wange Munyolo. So bakuzaala mu district ki? Masindi. Kabalye kalo bakayita Kabalye. Wali police training school Kabalye police training school. Manendo kugamba nti Kabalye tumanyiyo kimu. Training school eyo gyoyogeddeko okutwaliza. MUSEVENI training layo nnyo basirikale. So oli musajja we Masindi okutwaliza wamu. Kiki oli mulokole? Nalokoka. Olukoka ddi? Nalokoka nga sinaba na kumenyeka mukono. Kuba twakula nga tusaba. Tusinza Katonda. Family y'abasabi.
Okay. Mami yatutwalanga nnyo nga tuli bato. Kati ne tukula nga twagala Katonda. Okay. So oli musajja bulokole. Bwe ngamba nti obulokole obumazeemu bbanga ki? Bulokole mmaze myaka nga 2. Okay. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 2. Nina emyaka 24. Okay. Kale njagala tugende tutunuulire Mwami Peter erinnya Wamani Peter. Wamani Peter wasomako? Nasomako nenkoma mu kyakutaano. Okay. P5 nakoma mu P5. Kyekikomye mu kyokutaano? Wakati waliyo sente bulungi zituyamba kusoma. Mwali bangi? Tetwali bangi, naye nga taata waffe yali talina mulimu gwakukola. Okay. Yali mulimi? Oba n'okulima naawe okulima wali tewali? Nga yamenyeka kigere. Taata wange yali yamenyeka kigere. Kutegeeza ki omuntu bw'amenyeka bamuyunga n'addawo? Bamuyunga n'addawo, naye yali yamenyeka ekigere nga kirabika nga alina kabwotongo tekiwona mangu, nga kirwawo kuwona. Bw'aba atambula oluusi amala n'agwa ate nekiddamu nekimenyeka. Nga kyonoonekera munda. So bwe wasoma paka kibiina kya 5 ki kyaddako awo n'otandika kola ki? Katono nali natandika kunoonya sente nsobole kubanga neeyongerayo mu kibiina ekyo 5. nga tukolako bulimo obutono bubeerako waka mu bagagga batono nga tukakolako awo bayitayo abavubuka b'amaanyi ne tukakolanga katono nengulako mpozi n'ebitabo oba peeni bwenti bwe ziba zibuze. Kubanze nakola ndi musajja w'amaanyi nga nkola mirimu bulungi nga sibba. So mu kibiina ekyo 5 komaawo tandika okutetenkanya mpola mpola. Njagala kumanya nti bw'okoma mu kyo 5 otandise otetenkanya weeyongereyo olwagira ne bigaanira ddala? Olwagira ne bigaanira ddala. Waliwo bwe bali batuyitanga eyo mu barakisi mu PTS eyo Kabale Police Training School. Aba batera afumba emmere bafumbayo hoteeri kale nga tusombayo ku mazzi nga tulina bwe tugasomba ne batuwa sente nenfunayo ebitabo. Ebitabo ate ng'okola ki? Kuba okusoma kugaanye okomye mu kya 5 ate ebitabo ng'okyanoonya byaki? Ati kusoma bwe kwagaana ne ntandika kukola mirimu giyamba waka. N'otandika kuyambako waka? Kulunda mbuzi, nte, biki ebyo? Ndundako enkoko mpola n'embuzi n'embizi ezo ne zituwayo kasente nazo nga tuzirunda. Ezo zireeta akasente? Zaali zituyamba nnyo. Okay. Naye kati byonna tebiriiwo, tewali wayamba bulungi bwe namenyeka. Okay. So njagala nga sinabona kutuuka kumenyeka okwo kuba mbadde njagala nnyo okusooka okumanya story yo ng'okyali n'emikono egyo kubanga in fact sooka obulire bannayuganda oba bakuzaala bwe batyo oba nedda. Tebanzaala bwe bati. Nakola ndi bulungi nga nkola bulungi nga ndima waka nga nkola mirimu bulungi gyonna nga teri mulimo gwengaana. Ovadde Masindi okudda e Kampala ate ovaayo ng'emikono kwegiri ovaayo ng'emikono tegiriiko? Emabega eyo nga sinaba kumenyeka nabeerako eno Kampala mu anti wange nga ntundako ku Bugundi nga ntunda obugato buno bw'abaana obutono buno obukaaba. Obugato bw'abaana abato? Nga mpaereza akalima awo katono ne mbutundako
naye kati ebiseera ne bonyamala nenzirayo waka Emasindi nendaba sente tewali. Wagenda okulaba nga mu kutunda obugatto buno namwo temuli ka sente? Sente tezaaliwo ate capital teyali yange jasibwalibwa anti wange ng'amutundirako. So nodda Emasindi nenzirayo nsooke endime kubanze nakula nga tulima nnyo nga tulima. So ne bitambula bitya? Katawo bwe namenyeka Emikono kale ffe twali batuyitako kuzimba eyo police training school gye twali tuzimba wennyini gye namenyekera Emikono. N'ekizimbe bw'obeera waka waffe bookiraba kibeerawo kya kalina nga 4 bakizimbawo Kabale police training school kyekisookerwako kumpi n'ekkuba kiwanvu ne bakiseresa waggula amategula. Naye kati ebiseera Kabale police training school naye kati biseera ebyo kati wenabeera bwe namenyeka Emikono nga tonnaba kubanga ogambye ng'olima waddayoko n'olima njagala kusooka kumalirizaawo. Naddayoko n'endima nembeerayoko eyo nga ndunda nkoko mpola n'embizi n'embuzi nga byendunda ebyo mpola mpola Mukama wanyamba. Nga saagala kubba sikwagala kintu kibi nnyo. Toli muvubuka amaanyi go galina naye n'ogamba nti tentya Katonda yatuwa tukole mpola tumale tufune si bya kufuna ebya speed. Kale ati bwe nali nvudde eno nga ngenze waka eyo nga ndi mu kulunda obukoko. Awo kampuni eyo bwe baali bazimba bayitayo mu kyalo bavubuka balina maanyi bulungi basobola kola. Ne bayita mu kyalo waffe omwo nga bwe babalondamu abalina maanyi basobola kola. Tenali soma na muzeeyi wange yamenyeka ekigere nga kyayonooneka kuva munda nga tewaliwo ayamba yenna. Kati awo ne batuyita tugende tuzimbe nange ne bampita. Batuyita mu bavubuka nga 5 mu kyalo omwo ne tugenda ne tuzimba nga bwe tutabula enkokoto ne tugiwa ku mabaati ne tugiteeka mu wheelbarrow ne tugitwalayo eri ne bazimba. Ne mujja wano ne mutabula ne muvuga ne mutwala nga tutabuzeeyo mixing concrete. Kino ekigundi kyendaba kyetooloola kino kyetooloola ne kiwa ku mabaati bubeera ku bumotoka obwo busayizi obutono. Ati bwe kiwa olumu n'ensena n'entwalayo olumu n'ensena n'oli n'atwalayo bwe tukoowa nange n'ensindika wheelbarrow ne tutwalayo. Naye ati nze nali nkola nnyo nga banjagala nnyo boosi nga njagala nga nkola bulungi. Yali anjagala nnyo nga nkola bulungi. So kijja kitya kuba kyenjagala okumanya Emikono givaako gitya? Emikono yakutema wagwa mu kigundi ekyo kiki ekyaliwo? Wetwali awo nga tumikisinga enkokoto awo ku mabaati basookako emabaati ge basooka wansi ng'oyiwa. Enkokoto tebagiwa wansi bagiwa ku mabaati. Wano we mutabulira? We tutabulira. Tulimanyi kyuma kyekitabula? Kyuma kyekitabula ate ne kiwa ku mabaati ffe ne tusena nga bwe tutwalayo. Nga bwe tusena na spade ntuteeka mu wheelbarrow ne tutwalayo. N'ekitiiyo bakiyita kitiiyo. So wansi wano awali enkokoto mabaati ge gasookawo? Mabaati ge gasookawo tebagiwa wansi ebe yonooneka. Kati awo nali nsena nga nteeka mu wheelbarrow nga nsena we nteeka mu wheelbarrow. Kati nalinnya ku bbata butusi yange yaseerera mu kugwa bwoti nakwata mu bearing yali wabweru. Bearing yali wabweru mukono gwange gwayingira mu bearing negumenya nnyo guno gwe gwasooka guno. Guno gwe gwasooka kati mu bulumu yali ensitula kuggwawo nzenna. Singa nafa dda
yali ensitula nzigweyo nzenna nenkwata guno ngusika akiri gukutuke naguno negukwata negusika nate guno teyagulya nnyo kyobola gwasigalako nakano kano kokake kasigalako bakasika ne bakatungirawo obutungizi kasigalawo kakute nyama nyingi nga zisuusuuba nyingi mu bbanga zonna nga ziminisa. Mikono tejasigala ku site awo, just ku site yasigalawo nyama nyingi enzira bazisibira wano ne bantwala mu ddwaliro. Nasooka nenfa nga sirina kyendaba na ku nsi nga sirina kyendaba ati bwe navaawo bwenti nga kyaka kyali kinsitula nange nga bwendinyako bwenti nga nesikira ddala olayaki abalala balenzi bali awo badduka bawulira batidde nnyo katono yali atera nnyo kikoleza yali atambuddemu katono nga wali ku site yawulira kerere nalajja nannyo yajja nga adduka n'akizikiza ate tekizikira mulundi gumu kisigala kyetooloola nekindira ddala navaawo oluvannyuma ate bwe navaawo naddukira waliwo ddaamu ennene gye twali tujja mazzi gye nali njagala kugwa ne bankwata ne bansiba wano eggoozi ne bansiba eggoozi wano ne banteeka musaayi guleme kujja mungi naye ate gwali mungi gwavaamu kuba gwona gwanzigwamu gusinga nali ndi kumpi kufa. Waliwo akamotoka awo kali awo ku kampuni awo nga kabeerawo awo ke banteekamu ne banzirisa speed mu ddwaliro e Masindi. Zaali saawa nga 14 nga tugenda kunnyuka omwo nga tukola olweggulo nga mugenda kunnyuka nga tukola ogusembayo olweggulo nzinga 10 kitundu nga tugenda 11 nga tugenda kunnyuka we namenyekera awo ne bantwala speed mu ddwaliro ly'e Masindi bandaba ne bagamba oyo tetugenda musobola baleeta speed ambulance nendeeta eno Kampala eno mu ddwaliro ly'e Mulago gye bandeeta eno twatambula eno Mulago twatuuka ssaawa 4 za kiro. Ndabira ddala embeera eyo kati nze ng'olwana n'ekyuma kuddako kutegeera nategeera kati nga sirina mikono nasanga nga bamaze dda kunsiba buli kimu. Sorry. So awo kampani gye wali okolera erina kye yayambako ku mbeera eyo? Kampuni gye nali nkolera bawayo kasente kanjanjabako ne bawaayo miliyoni 4 zezanjanjaba bampayo miliyoni 4 zezakola buli kimu kyonna mu ddwaliro n'ate zakumpaako nange mbeeko bulungi mu nsi. Ezo baali bagenda kuzimpa naye balina balooya baziyisa mu balooya baabwe awo ne bazitwala saazifuna. Sokoddemu awo mpulire kubanga kampuni yasobola okubanga ekujjanjaba yasobola okubanga ekudduukirira kuba nkimanyi nti bingi nti emikono gyonna gyakutukako nga bw'ogambye bateeka okubwayo akasente akasente kemukanyizaako akasobola okubanga waakiri obeerabeerako osobola okubanga otambulizaako obulamu oba okutandikawo ka bizinensi konna. Ezo sente zajja zaaba zitya? Sente ezo waliwo musajja yali eyo Masindi baali babaleese bakadeeti Museveni yali apasinze bakadeeta nga abaleese kati wakadeeta omu ye yandaba waliwo wakadeeta omu yandaba mu budde obwo nga twali tetunatandika misango nga sinaba kuwona bulungi
nga sinabatandika bulungi bamusango bansasule kuba tebampa sente zinyamba mbanjanja bambe ne babirekawo. Kati bwe nali ntambula mu barakisi wali nensinkana mukulu omu yali wa kadeeti nangamba bakusasula yali yategeera kye nali. Baali balala abalala baali bababuulira omu babeeramu ababimanyi be baali bababuuliranga bwe babalaba ne bagamba oyo mulenzi yamenyekera wali. Kati oyampita nangamba kampuni yakusasulayo kasente nenga ate naba kunsasula kasente konna. Kati oyo musirikale nangamba nze ndi wa kadeeti naye nasoma bwalooya. Bwoto bwe yangamba nangamba nga asobola gana nayogera ne kampuni abakulu mu kampuni ne banfunira akasente konna ke bampa kiri nzimbeko kayumba. So byatambula biti. Kati oyo musirikale oyo wa kadeeti nantuma empapula z'omuddwaliro Mulago zaali waka. Nangamba lunaku lwakubiri ogenda ozireete. Lwali lwa Mande nangamba lwakubiri ogenda ozireete. Lwakubiri nagendayo nenzireeta naziraba nagamba ajja kujjayo waffe waka alabe bazadde bange baleko taata wange na maama wange. Yafuna olunaku najjayo n'abalaba nagamba ngono njagala muyamba afuneyo ku kasente. Nze ndi looya naye njagala ngende nammwe eyo Kampala. Yafuna kamotoka awo n'atutwala eyo Kampala eyo n'atuleeta eno. Alina banka emu gye yatutwalamu ng'ate nga nze nkyali muto. Tobitegeera. Nga nkyali n'omubulumi nga sinaba nakuwona bulungi. Nalwawo kuwona. Mikono gyali gyagala kwonooneka just waliwo yanyambako eyo nga muzeeyi yanyambako. Gyali giganye. Gyali giganye wano waliwo ayatika wano gumba lya wano lyayatika nga wano tewawona. Muzeeyi n'akikolako. Muzeeyi nanjanjaba nga anoga ddagala ly'omu nsiko yamponya. Ddagala ly'ekinnansi. Eddagala liri lyanyamba. So kadeeti oyo ate nga looya n'abaleeta e Kampala. N'abatwala mu banka. N'abaako banka emu yatutwalamu. N'ayogera n'abakulu ne bamuweza sente na taata wange na maama wange nga bazeeyi. Taata wange nga tali bulungi nga yamenyeka twajja naye eno nga yamenyeka ekigere. Kati awo najjayo sente awo n'agamba tagenda azitwala nti bajja azitubbako agenda azisindika akawunti ya taata wange. Taata wange yali alina namba yali alina esimu yekka, maama wange yali talina. Taata wange yali alina esimu. Nangamba agenda azisindika awo. Wano Peter obuuseemu kubanga wenjagala okumanya nti looya ono bwe yayogera bw'atyo n'agamba oleeta empapula zo ze bakujanjabirako e Mulago, yagenda mu kampani n'agenda nammwe n'abagamba nti omwana ono mulina okumusasula oba teyagenda mu kampani? Kuba esente ze yagamba okusindikira taata zaavaawa? Teyagenda mu kampani. Kyali kiti ekyo? Ampapula ezo gundi namba yabo aba kampani yaliwo, kirabika yayogera nabo ku simu. Kati bwe yayogera nabo ku simu n'atuyita n'agamba mujje lunaku bwe luti tugende Kampala eyo. Bwe yatuleeta eno ekitegeeza nti kampani yamuwa essente. Alabika ye yagenda nayo, ayinza okuba yagendayo n'agamba kilayanti wange wuuno. Kuba empapula wali wazimuwa? Nali nazimuwa nga wiiki emu ng'akyaziina. Kirabika yali yagendayo oba nayogera nabo oba namba zaabwe z'esimu zibaakaawo ku mpapula n'ayogera nabo. Nangamba mpezo nez'omuddwaliro Mulago bona nayo
zona nazimuwa nagamba nzimuwe. Kati ffe kutuleeta eno yatutuukiza mu banka emu ne bajja just sente. So mwe mwajja just kujjayo sente. So bwe mwajjayo sente n'abagamba ate sigenda ziba. Titagenda zituwa. Zisindika ku simu. Tibajja zitubbako bayayi mu. Kujjayo sente temwasayininga, temulinawo mwasayininga. Temulinawo mwateeka mikono. Twasayininga buli kimu kyonna. Nange nensayininga na kale nakozesako kano. Nange nenkwatako bwoti ka inki bwenti nange nensayininga. Olina endagamuntu. Nsonyiwa okuga. Olina endagamuntu. Ndagamuntu njiina. Wakozesa ki? Oteekawo ekyo? Bangamba nkozesewo kano bwenti. Oteekawo? Nkwata wano bwenti. Kati engalo era kenyigisa simu wano wenyigisa nakapesa kesi. Wanyiga? Nkona akompulire. Wasobola onnyiga. Gwe kuba kyendabye mu ekyo nti looyo yabaleeta mwe kusayininga ku ssente zino zisobole okuvaayo. Ye nga ye yali talina bwayinza zisayininga kuvaayo. Kati awo kendabyewo awo kirabika. Temwategeera na kutegeera sente meka? Tetwategeera nti sente meka. Muzeeyi tewali sente ze ya receivinga zonna, teyafunayo ka sente yadde ku simu ye. Teyafunawo wadde kuba twalindiriza nga tumukubira sente ozisindika mu budde ki. Ng'agamba ngenda azisindika manya tulina bye tukyakola wano nga bwatugamba. Kati yayitawo nnaku nga 3 essimu n'agijjako nga tukuba nga tekyaliko. Nga tumanya oba emuweddeko muliro nga tukubako nga tekyali. Wali tonnamutegeera, temwamutegeera na mannya? Baali bamuyita mannya ge twagategeera. Elisooka baali bamuyita Igumira. Yali Munyankole. Baali bamuyita Igumira Isaaya. Igumira Isaaya. Nga Munyankole mutonotono nga mweru. Kadeeti. Nga wakadeeti. Kansubire nti yali kadeeti ddala, manyi ayinza okubanga yali yeeyisaayisa ng'abalala. Yali wakadeeti nangamba yasoma bwalooya. Ngasobola kunnyamba mu bizibu byange. Manyi nti yakubba bubbi ate. Yababba bubbi kyendabyawo ate. Ne kansubire Igumire, ogambye Igumire Isaaya? Igumira Isaaya. Kansubire nti Igumire olaba programu eno bw'oba ddala nga Peter ono wamugamba omugobere ku nsonga ezo ate ne mutuuka eyo akasente n'okajjayo gwe n'olya kalye kikolera ddala bubi okutwaliza wamu. So bw'otyo bw'ovaako emikono ekyo njagala tunule kusomoozebwa kw'osanze bukya emikono gikuvaako. Tosanze nnyo challenge ezo okusomoozebwa kungi bukya ovaako emikono? Kusomozebwa kuba kwali kungi kuba buli kimu nali sikikola. Nga sobola kunaaba wadde kwambala ngatto, wadde kwambala lugoye nga sisobola nga banyambaza mbu wadde okunaaba. Kati bwe nakola nnaku zino bwe nawona kati wano yaliwo obulumi bungi kati bukyalimu butono naye bwajja nga bukendeera naye ennaku zino zindumira munda eno. Owulira munda? Naye kati bwe najja nga wakendeera obulumi ne ntandika akolako emirimu mitono. Mirimu ki gy'osobola okolanga tolina mikono bw'oti? Mba nsobolanga okwoza ngoye. Peter oyoza? Osobola okwoza? N'engalo ezo n'emikono egyo? Nyoza n'enkunya bwenti. N'otukuza olugoye? Naye mpoza okulunyoola bw'oti lukamula kyesobola. Naye nga nzooza nezitukula bulungi nenyoza n'engatto. Nze osobola osumulula epeesa? Kati epeesa ngeri oba osobola okulisumulula? Peesa ngeri waliwo bwe ndisumulula. Ati ng'okuteeka mu musipi. Okusiba omusipi.
byonna osobola nsooka guteekamu ne deni n'ennyambala mpa. Ffenna kubanga nange yadde nina emikono ebiri n'omusipi nsooka gukuteekamu kubanga bw'oteekamu ng'oyambadde oluusi wesanga akakonda akamu toyisizaamu so kubeera shuwa nti buli kamu kafunye osooka n'oteekamu. So okusumuuzibwa ndabanga kunene. Obeera nani gy'obeera kati? Gye mbeera kati mbeera na mukyala wange eyo. Olina omukyala? Akamufuna emabega. Mbona akamufuna emabega. Tetunazaalayo kaana? Tetunazaala. Naye mba alina lubuto. Twogere nnyo. Ali lubuto? Ali lubuto. Kikola bulungi bw'obanga olina omuntu at least gw'osobola okubeera naye bw'ati. Awo manya nti omuntu oyo aba akwesiga. Aba akutrustinze naye ogamba nti obeere naye. So basically okusumuuzibwa weekuli. Nkuba ekifaananyi. Mba sisobola abikola bulungi. Nga nsaba Katonda yekka y'amanyi. Kale bwe mba ngenzeko mu kyalo eyo waka eyo nina we nkwatira wano enkumbi ne ndimako katonotono. Nina we nkwata mu nkumbi. Lwaki oyagala okunnima? Sirimbye. Osobola oteeka wano enkumbi n'olimalimako katono. Nziteekako sayidi za wano bwoti. Ng'eyita wano bwoti ne ndimalimako waka. Kale nga mu luggya tewasobola kwonooneka nga wendi ntereezawo bulungi. Nensimbako n'obuntu butonotono waka awo. Ng'enyirizawo bulungi waka nga n'enkumbi mpola nga wendimalimako. Ndabira ddala okusumuuzibwa nga kunene kuba nkuba ekifaananyi nti waliwo ekiseera w'obeera awantu w'obadde n'owulira susu nga ze ng'olina okudduka emisinde. Era ekiseera w'obeera awo n'ofuna embiro ng'embiro olubuto ne lusala busazi bw'ecwi ng'olina okudduka emisinde. Kati eyo okwo kikusomozebwa gy'oli kubandabira ddala nga time okusumulula epeesa. Olaba ffe oyinza okubeera awo ne wetanga era ng'otonyezaako ku mpale yo naye ng'olina emikono gyombi. Kati awo mu bizibu ebyo era nayo weebiri naye era nafuna magezi Mukama nampa magezi mpola nsobola kubanga neetereeza bulungi mpola. Siba na kizibu ky'amaanyi nnyo naye nsumbuibwamu nnyo naye era nemala nentereeza bulungi. So tugambe nti ogenda ofuna experience kyogenda okoma okukula n'okuwangaalira mu mbeera eyo nga Mukama ampa amagezi mpola mpola. Amagezi nti kati wano nembaako byenkola bimu mpola nga bwe mbikola bimu mpola. N'okunaaba nenaaba kati nayiga n'okunaaba nenaaba. N'okunaaba wayiga? Naaba n'ekyangu. Ofuna ekyangwe? Kino ekya rawundi kino kirina emikono kino kirina obukono kino esingisa mu mugongo. Oyingiza eno n'eno n'oteeka mu mugongo. Kati nensitula kadomola nineeyira mazzi neekuuta nina bulungi nenyirira bulungi. Nkuba ekifaananyi mu kiseera nga wakafuna obuvune obwo embeera gye wayitamu kuba at least kati owangadde nakyo ofunye ne experience eyo. Namenyeka nga nkyalina myaka 18 naye kati nina 24 nina 24 at least emyaka giwezeeko. Kuba 18, 19, 20, 21, 22, 23 at least emyaka nga 7 oba 6 ng'olina
obufuna obwo okutwaliza wamu nga ndumizibwa tekyakuyisa bubi nnyo nga wakafuna obufuna obwo kubanga ndabira ddala omuntu abadde anaaba omuntu abadde yeeyambaza omuntu abadde akola buli kimu tekyakuyisa bubi nnyo kyampisa bubi kuba baali banyambaza mbe buli kimu kyonna buli kimu n'okundiisa nga bandiisa kati okulya ofuna ki ofuna fooko kati kulya mbe ndiisa fooko kati nga wano mmere nga bwe mba ndi wano ku katebe wano waggulu mmere mba ninagiteeka wano nenkwata bwenti nga bwendya nina wenkwatira wano fooko oba jjiiko nga bwendya bwoti nsena nendya mpola 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 kinkoze bubi era ndowooza omulundi omulala nja kugira ddala waka ongerezeemu byoyogera kubanga ndabira ddala nga nze byoyogera ndaba nga bizibu okutwaliza awamu kubanga Peter okuŋŋamba nti osobola okwoza okuŋŋamba nti osobola okulima ndimako osobola okukwata fooko n'olya ndabira ddala nga kiwanvu okutwaliza awamu so omuntu waffe oyo atulaba singa saawa eno akwatibwako kiki wandyagadde okuyambamu singa omuntu oyo atulaba kimukwatako n'alabira ddala nti mu butuufu Peter embeera gy'ayitamu nzibu kiki kye wandyetaaze omuntu oyo atulaba abeere ng'akuyambamu wangeera bwe ngambye nti nze nakusanga ku street ate era ku street nakusanga osaba sigamba nti nakusanga otambula nakusanga okola ki naye nakusanga ku street ng'osaba kasente nsabiriza kasente so ki kye wandyagadde okuba ng'oyambibwamu nandyagadde kiri mikwano gyange gyonna bampuliriza nga obuyambi mpaya kiri ku ssente nsobole kufuna kataka katono bwembeera kiri mbeere nga sikomawo mu kkubo fune kataka nzimbe kayumba kange mbeere nga kolako obuntu bwange obutonotono nga ki kyoyinza okukola ku kataka ako nga ku kataka ako nsobola asimbawo omwani gwange mwanyi banensimbawo matooke nendundirako n'enkoko mpola nendundirako nembaata bwotyo mpola nga bwe mbutundatundako mukama bwampayo mpola embizi ezo nazo abantu batya okwogera embizi olw'okuba waliwo abatagirya naye ate bwe tuba nga tuli mu bizinesi ebiseera ebisinga weesanganga abantu baffe bagamba embizi zezisinga okuleeta akasente nazo nga ndundako mpola mpola naye ekizibu kyensiina nze sente zesiina nze zisobola kunyambamu katono nange nembaako bulungi kuba ze zaali zigenda kunyamba naye zabbibwa singa kati ndi bulungi nga sisaba na mukkubo lwaki teweekubirako mulanga at least ku poliisi wonna kuba nkimanyi nti oyo bw'aba ddala nga yali mu poliisi infact ne banoonyereza ne balaba oba mu poliisi bw'aba nga yali mu poliisi ddala n'asasula esente ezo tokirowoozangako ekyo waliwo abasirikale 3 bansinkana nga babinoonyerezaako bakola ki bagamba nti nabo banga basobola kunyamba ne batuukayo eyo ne batuukayo kale baali bagala kutegeera enamba y'essimu ye yajjako kyekizibu baali bagala munoonyerezaako ne balaba nga kibasumbuye nnyo essimu togirina namba ye yagijjako eri yennyini teyaddamu gikozesa yagiviirako ddala eri n'ekirala kyendaba ekiyinza okubeera ekizibu ayinza okuba nga n'amanya yabalimba nga n'amanya siga egaali agage kyetwakimanya ekyo oba kirabika lazima kiba kizibu waliwo abasirikale bagezaako okunyambako awo nabo nga bagala
nfuneyo kasente nga bansinkanawo mu kkubo naye nga balemesebwa ne balemererwa wegamba oli talina bimukwatako bingi byosobola kugoberera twakyetagisa empapula ezo za mulago yagenda nazo empapula z'omulago byonna yagenda nabyo ebipapula ebyo ebibadde bigenda kunyambako nenfunayo omuntu mulala naye yagenda nabyo. Bw'ogende Masindi lwaki toddako mu barakisi n'obabuuza n'ogenda eri at least bakamaabe osi oba baani ababeerayo simanyi babeerayo n'obuuzaako n'olaba mbasobola mpozi nga mulagayo mu budde obwo bwennyini ku mwami ono gumira isaayi tusaawa zino baliyo bali balala babakyusa ne mu bitabo basigalayo poliisi ofiisa yenna waali wonna basobola omunoonyerezaako ne bamufuna sigamba nti neekolera janga mukozi wa gavumenti so poliisi yonna weeri esobola omunoonyerezaako mu data abeeramu ne bamanya nti ono ye gundi era ne bamanya ne waali essaawa eyo ne bw'aba yavaamu ne bamanya nti yavaamu nga bategedde namba ye bamufuna si kya namba linnya lyo galimala bumazi bw'abanga ddala mu poliisi so kati gy'obeera okikwasaganya otya kuba nkuba ekifaananyi kati ogambye nti wafunyeyo omukyalawo naye nkuba ekifaananyi nga sente yakusaba busabi ku street 1,000 nteeberezaamu ne ŋŋamba nti omalako otya mbeera wampola mukama n'anyamba wote nenfunako nga 2,000 nfunako kyakulya kati opangisa sente meka empangisa waliwo yangamba ngonsasulenga 8,000 wooli osasula 8 room emu katono tesinene kisenyi saizi ntono saidi z'ekibuli 8,000 kasita osobola okubeerawo mpolampola naye era nkuba ekifaananyi 8 ogufuna ddi nkuba ekifaananyi 8 ogufuna ddi olunaku awo nga wakedde nojja olunaku nojjaawo oyinza ofunawo 1,000 olwo bwenfunawo 8 katonda nga kwatiddeko so njagala kumanya nti kuba tugambye nti singa omuntu yenna akwatibwako oyagala kufuna kataka kuzimba kukolerako buntu bwo ne kati eyo process oba ekyo oluusi kiyinza okubeera ekinene singa omuntu aba akuwadde bwe 5,000 10,000 20,000 3,000 5 kiki kyoyinza okukola kyensobola kukola kwe kusobolayo obuntu ng'obugoye bw'abaana nembutunda oba nendundayo obukoko bwoti nendundayo obukoko nkoko nazirundira wa Peter ugenda zirundira omuzigo kati ayinza okubuuza bwati ngugenda zirundira kubanga Peter kusobolako obuntu nentundako mbe kubanga mbasiine wendundira kataka sikalina ofuna wooteeka oba wakiri omukyalo omukolera omudaala kyala nasobola okutunda ennyaanya n'atunda obutungulu n'atunda ki byebyangu ebyo naye ng'ate kisobola okuleeta akasente aka buli lunaku nemusobola okuba nga mwebeezaawo mpolampola so njagala Peter obeere nga bannayuganda abo batulaba obakubira omulanga
kuki kyewali etaaza okubanga oyambibwamu mu kiseera kino? Nandisaba mwena bampuliza mikwano gyange muntu yena akyalinayo nga mutwalo banga 15,000 mutwalo ebiri akyanzirukireko n'akasente kesirina sobole kufunako ka capital akiri nange koleko kaduuka mbenga sibeera mu kkubo kusabiriza mu kkubo. Mbere nga nange mbeereyo nga nkolako kasente nga sisabiriza mu kkubo. Singa nfuna banzirukirirako mbasiddamu sabiriza. Ani in particular abantu bakatonda bonna kasita banyambako mba ngenda abeera bulungi nga siddamu kusabiriza nga Mukama mbasabira migisa yokka. Wow. So nsuubira nti muwulidde akwatiddwako Peter yeetaaga kudduukirira okusobola okulaba nga embeera eno agibeeramu kuba yalubeerera naye ey'obutaba na mikono naye ate jjukira gwali eyo nti naawe oli potential candidate essaawa yonna emikono gisobola okuvaako so bwe gikuvaako naawe oba tokyalina olwo. So nsuubira nti munnayuganda gy'oli bw'okwatibwako dduukirira musajja wa Katonda ono asobole okubanga naye yeeyagalira mu nsi muno yadde emikono nga tagirina naye nga at least asobola okwetuusaako bye yeetaaga. Peter wangi kati mama abaana omukwata otya bannange? Bamami nga baagala obbakwatako era mala nemukwatako bwotyo. Mala nemukwatako bwotyo mpola Mukama yagaba. Mukyalo oyo wamugya wa Peter kubanga ateeka okubanga akwagala. Mugyeyo 40. Yava 40. Okay. Mutoro Mnyoro. Mutoro. Kiraba. Okay. Ateeka okuba yakuwadde empaako. Empaako yaawe. Njange atenya. Kale njagala bannayuganda abo batulaba obampeera akasimu oba ennamba ye y'essimu oli eyeetaaze oba asobola okubanga akudduukirira kwayinza okuyita n'abanga akuyamba. Ennamba ye y'essimu sigimanyi mu mutwe. Togimanyi mu mutwe? Njagala kulaba bw'ogijjayo. Ati kyenkoze na bulungi nendaba bw'ogitambuza ndisoma kuba mbadde neebuuza egisome eri 077 077 2 5 7 mukaaga emu 5 emu giddemu ng'oyogera 077 2 5 7 mukaaga emu 5 emu. So eri 077 2 5 7 6 1 5 1. Okay. So oli bw'aba agisindiseeko mpandiise ku mobile money. Okay. Eri mpandiise ku mobile money. Kati okwata otya essimu awo ondagiramu ddala okwata otya essimu awo nga nkukubidde ogiteeka otya ku matu? Nga bw'oba nkubidde nteekako bwenti. Okay. Ogikwasa ebiri n'oteekako. Okay. Aliwo bwenteekako ddoboozi linene n'ensembeza abantu bwenti. Okay.
abampulira. Okay. Kale. So nsibulira bannayuganda abo batulaba kansubire nti bwe banaalaba amaloboozi gano banaasobola okudduukirira ne basobola okubanga bakuyamba okutwaliza awamu. Beeyanziza mwena bampuliriza, nsanyuse nnyo, nja kusanyuka nnyo munsindikidde ku buyambi nga bunnyambye, nja kubeeyanziza nnyo mu linnya lya Yesu. Saba musiibe bulungi mwena abannayuganda, mwena bali buli wamu, mwena abaana ba Katonda mbalamusiza nnyo mu linnya lya Yesu. Mukama bakuume bulungi, musiibe bulungi. Weewaawo ate omulungi bwetyo bwe tubadde olunaku olwaleero ne mwami Peter ono nga tugenda maaso n'okubanga tuyita mu mboozi ye eyamutuusa okubanga emikono gino givaako. Kansubire munaamudduukirira, kansubire abalabi bange aba UG Updates gye muli eyo abasobola okubaako ne kye mukola. Akasimu akabawadde, nze njagala nnyo omuntu bw'aba ddala nga alina okusoomozebwa kwayitamu essimu n'enjibawa butereevu ne musobola okubanga mumutuukirira. Musobola okwogeraganya naye, musobola okumuwa akasimu akasente, musobola omuadivisinga ku ye kye yandibadde ayagala okukola ne muga nti nedda, nze kankuwa akasente naye nandyagadde obeere nga okola kino ne kino. Weewaawo nsuubira nti ekyo kinaabeera. Kambageze ekiseera ekirungi, mubeere bulungi, mweraba.